Owakabinja kali. Akazu. They steal as much as they can because they have a lot of. Teyakola measurements alabe ebintu bya. Nanti kyenkugambye nti kakati bobeera mu nsi ng'abantu basetinga gye bayita kleptocracy NRM government that believes in looting and the chairman ne bamuga tukwate kubano n'agamba inspector general of government nti tobakwata ko bajja fulumya sente genda mpola Betty Kame yafulumye office ng'alinga omukyala wa parliament eyali gundi wa clerk wa parliament Kibirige we yafuluma bonna bafuluma bakaba Kadaga yafuluma akaba bano babali omunsi ne natandise okuliranga agamba mwe bikunta bye lwaki babitadde ku lubalaza amwanise andi baba kufulumya mu nyumba bikunta wasoka biso ya ku lubalaza no I'm not happy I'm worried about this country we have no future we have no future do you want me to cry abantu beggwanga bafudde ebintu ebiri abunomo to be normal what under the kleptocracy government of NRM gwe kikeberekaawo teka mutimbagano meaning of kleptocracy government ebintu bifuuse nomo obutaba na mulimu bufuuse nomo okusosolegana mu mawanga kuli nomo musajja n'alonda olukiiko bonna obukulira government nga bonna boogera olulimi lumu ba DPC beggwanga kyekimu abakulira amagye bonna kyekimu abakulira civil service bonna kyekimu abakulira ku nnyanja bonna kyekimu abakulira obubondo bonna kyekimu kakati we tukoma wano nga tubagamba are you watching the space nga mukoma omugamba tusobola okubiwatchinga nga balina ke batuwadde basiba babivumirire ate babivumirira nga bya practicing president the most sectarian government in Africa is Museveni's government asiba bivumirire it is full of he keeps on condemning. We must look at ourselves as Uganda. No, kakati ebyo abyogerako practically nakola kiri opposite. Kubanga bwogamba kigambe ekyo ki. Kleptocratic government of NRM. Ate babadde successful kubanga bwe bajja wano they ensured weapon Museveni jasinzo okozesa mu ggwanga lino yabwavu he ensured that the majority of Ugandans 90% become as poor as possible under the arrangement of government. Teka za government eziriwo okulwanyisa obwavu ne mu church wabeerayo okusaba naye waki webuza abava mu kusaba ate be bagenda ne balutinga. The president yatugante wabunula statistics abantu banji bayingide money economy. Where is the money economy? Money economy is not verbal, it is physically seen and touched. Do you touch money? You don't touch. Do you hear someone talking about money? Bwebogera kubayingide money economy, do you think you are part of it? Gwengagwe is talking about the cream de la cream yeri mu money economy kubanga yo baleeta tata n'aba mu money economy mama ali money economy muwala mutabani ali mu money economy muwala wa ali money economy muzukulu ali money economy n'obukologosi buli money economy. What about you? Are you in money economy? Ngwe wetunulira gwe oli money economy? Are you in money economy? Me are you in money economy? Kwa mwaba mawuli mwebo baleetako emboozi ezo notabuuza they are talking about money economy unakosa 5Ws nga gwe wa mawuli nasomako ku Harvard. Do you know the 5Ws? Abamawuleze mu depending akokola ensonga. Who are the people in the money economy? Who? You answer. Say the W and so who now? The Kazu group. They are money economy. They are money economy. They are in gold, they are in marbles, they are in arcades, they are Nyanja. They are in Nyanja. They bafuna contracts not using the Chinese. Where are you? Where are you? Do you have your relative wali mu money economy? Then the radio. Who ali mu border economy? You are in border economy, not in the money economy. Okay, then where? Aren't you on that 5W? Where? Where are the money economy? Where are the money economy? Wago oliwa mawulire kyekubwe buli kyenkubuujo alina okubanga okimaye ezo ze nnyingo ze mutambulirako nga mukola amawulire gammwe. Which? Weni.
kuba ne abasajja babadde extremely very successful okubazanyira ku bwongo fe tutuuka n'abantu bafe mu byalo ne bagamba obona omusajja yatuloga tifena tubenga tetukyategera ne be mwasuubira nti mwabasindika bagende basome balooleze eggwanga bonna babawunika obwongo buli totally opposite. So percentage ya 69 gye batugamba eri money economy teriyo. That is just on paper. Genda ku ground olonye money economy. Baba wadde PDM. Which PDM are you talking about? Baba wadde myoga. Which myoga are you talking about? Ejo abakulira emyogo bamanyi. Kikulu ekyo? Kino omanyi abakulira emyoga. Buli muluka. Omanyi million 10 ngaze baba. No, ekiriwa. Money, if you want to create wealth, you don't give money. You don't give handouts. Cash, handouts. You create a system that can enable Ugandans get money. So sikubaleta wakati omukulu mulaba atambula n'obubaasa bwe ali mu campaign abagoma n'abawa nawa abagoma nawa abazinyi ba ndombolo abazinyi endombolo nga bawana nawa ko ababoda boda abazze nga beesibye ebisanja simanyi nga birimu n'ebigundi gundi ebiwukawuka nawa simanyi bano be bazze bafuwa firimbi bano bavuvuzera. My dear friend, this country is totally in slumber. Otuuka kujja Twitter civil service yonna yafa era kyovuddoola banti IGG mu biseera by'ebisembayo eby'oluvannyuma ng'akola investigation ez'ekiwalasima yagambye nti ne ku disitulikiti zonna emirimu egiweebwayo 90% giba bribed. Wakajja okitegeere madamu IGG nga nze sirina bagula migule. Why do you give such a reporting ofuluma? Yali kyogedde oba bagula migule. Can't you do any action? Can't you do anything? Tolina kyosobola kola jja kugamba I'm not part of the kazoo, the dilakrim. The what? Is not kugambye kali eri, she's not part. Ne bamuteekawo wali nga Kurimu de la Cream is not part of it. Ne bamuteekawo wali eri nga wolaba baleta. Tosobola kuba mu bifo ebyo nga toli muto. Ate kati mu bifo ebyo ogolooza buli gwe bakiteekamu abana amaanyi. Ate eyo Kurimu de la Cream ebubani. Anti erimu kali akabinja akatuula ekiro ne kagamba let's discuss about succession. Leave Ugandans to discuss about transition as the Cream de la Cream discuss about succession. And most of your time are you part of the Kurimu de la Cream? No, I am not part. That's why I'm worried. That's why I'm worried. You're not part? Yes, that's why I'm worried. Even you should be worried about what is going to happen to country. Toli mu money economy. Ate money economy yeriwa. Wangambye nze sirimu. Nange sirimu money economy erimu bakabinja kakazugo kabuzanga mu 7 abamawule mutero genda mu State House n'aba ku bichepere ojomu ennaku zina abasinga yabagoba ojomu buje ntiyama mpulira balutamaguzi boogera ku kabinja koyita kazu ke kachimbu ka parliament kali awo katono ke kasalawo na tibwe onagene mukomera onabe n'obugagga ono taba nabwo bino tubitwale bino tubikole eno bino tubikole bwetuti ke kabinja kabwe. Era ke kasalawo oba onooba n'ettaka oba toobe nalyo. Ke kabinja akayisamu abataka ba Buganda olugaayo ne kabagamba nti mwe mweyita abataka. Oba mweyita abataka mutulage we mutuula. Nti tetulina we tutuula nti ate omutaka talina watuula ne bagenda ne bayita owakazu n'abagamba guliddeawo. Oba okyali mutaka nga bakugulidde wobeera nga omutaka nga talina butaka. Kati omusenze namuyita namujoga namugaja nkugulira obutaka. Obo tukyali mutaka nti kyebakuga rich. Their women are extremely rich. They have bungalows in Uganda. They have bungalows outside in Dubai. They are putting up apartments, buying villages in Dubai. They own the lakes. The lake bazitema mu poloti. Bobanga kakutanda nowe twala bino bye mwagamba ngambu ogenze ku nyanja simanyi leke Victoria mbwe nyanja yabo noku ateddobo no malo sura yeddobo ogenda okulaba nga bakubye kuye tosola gante nyanja bakisala kakati gwe genda obeko ovuba nza kubulira ndabayo basirikale wenzija wano ndabayo basirikale bakobaganya abantu ku nyanja aba basirikale ba deployingayo olwaleero bavumbudde golodi asinga gold depots ezisinga obunene in the world. The biggest gold depots in the world in Busia yo nabuko okukirya bonna enjazi eziri wansi okukirya district nga 8 ziri mu gold ne bagamba these are the biggest gold depots in the world. Museveni yakutte ekibinja kye secretary kyaba China n'agenda ne batongoza ndaga kuba kulembeze bo mu kitundu walabye mu kifaananyi ekyo nga batongoza gold depots e Busia wagagai
ondage nti MP yabadde wano, ondage chairman wa LC5 yabadde wano, ondage ba councillor, even other traditional leaders aba region zezo n'abatuula ku seeke ya NRM, ongambe nti yabayise nga batongoza biggest gold deposit mine in the world. Wagoberedde bulungi. Anti kati kyenkugambye ebifaananyi obirinawo bino tuli ku radio, eno radio kwawukanako ne radio y'omuzindalo gwe waffe ku kyalo Nakaseke etambula eggwanga lyonna, nti Museveni bwe yabadde atongoza bibiro oba deposit za gold ezisinga mu nsi yonna, wasinga gold omungi kati mu nsi yonna gwe babaliriramu $40 trillion. Ombulire oba ku ba local leaders oba ba representative b'ebitundu ebyo including MPs, chairperson LC5, ba councillors babadde present mu lukiiko olwo olw'Agagai lwabaddemu Museveni, the Kazoo and the Chinese. The Chinese are the employees of the Kazoos. Egenda wali ekyuma ekirifininga gold mu Africa. The biggest kati ekisinga okurifininga gold mu Africa ekisinga obunene kiri wali Entebbe airport. Genda obuze the owners. Nikati abakaba parliament. Kakati nkugambye. You are member of parliament. Yes. You're saying member of parliament tebali mu Kazoo. But ministers tebali mu Kazoo. But so who is in this Kazoo? Who is this? Akazoo kamanyidwa. Nkugambye mu economics wabeerawo be bayita ba shareholders, ordinary shareholders. Waliwo balideko ordinary shareholder. Ordinary shareholder taking a decision in a body etudde mu company. Yabeerawo ku receiving minutes body. So Uganda, who are the ordinary shareholders of Uganda? Uganda company? It's a company of Museveni and group. No, Uganda is. Can you make any decision in etekebwamu ekitiibwa? Nakati olwaleero n'abasirikale batya n'owulira nti gundi bamukutte ne bamuggalira birungi n'abalala. Balwanyisa bubbi. Fact njagala ate sebo mukulu muhozi sebo nawulidde wakuto omusajja we gwe bayita birungi n'ogamba n'abalala obatwala basatira omu oba yeetuze bwetuze omusirikale oba yafudde nemba dino njagala oba oyogere John Muhozi omuwe credit agamba mbu alkulwanyisa bulyake bubbi n'ebirala kakati gwe bw'aba alwanyisa obulyake n'obubbi abulwanyisiza wagwe ng'owamawulire atandikidde mu majje gy'adume abo be babba sente z'abasirikale ez'ekizodasi n'endala obeza wazalendo abo ba paymaster be yakutte. Did he arrest paymasters? Akunonyereza kukyagenda anti kubugambye abo buli omusirikale abane title ye gwe mbulira nti alwanyisa obubbi yakutte paymaster nti obona omusirikale gwe yakutte bamuwa sente agenda azimbira abasirikale amayumba n'azirya obo wa police kubanga the biggest challenge we have as members of parliament as citizens of Uganda yembeere embi abasirikale gye balitamu aba police n'abamaje parliament etuba wa sente bana bakulu ne babba sente yalinga General Muhozi CDF yali atuto obuvunanyizibwa n'abuuza nti lwaki parliament yayongeza abasirikale omusaala nene balondamu balubatu be bayongeza. Has ever taken that initiative George Mpandikiro gintekere mu pigeon wall yange mu parliament gwe ngagoberera kubanga you were support of the Kazoo group. No. When they are discussing about succession mwenga mutuza kubirala ekiri mu ddiiro kye tugamba Museveni, we shall not have a monarchy in Uganda. We know many people are going to be killed and are being killed, arrested, kidnapped, whatever. Yeah, but you're always in these elections. Why you say future and you worried with but you go yeah, but you go in elections. Sir, you go in elections every after 5 years. But you're going to Balunda. So why do you say it's a monarch? Which Uganda are you talking about? Which Ugandans are you talking about? Gwetomanyi nawe omuganda agamba wanise tasekere wankenku tomanyi nawe ebiseera by'omaso omusajja yakwata zaake n'amulaawa yali amulaawa omusirikale yali alaawa zaake n'amukolako ne bannefujjo beebuuza omulambo gwani yamutuze yono gwe basanze ng'afudde abadde alondo wuuyo mukebeera awo yali alaawa zaake wuuyo musome kumanyage kansome wano naye yali amulaawa yali alaawa zaake n'abalala be bakolako effujjo eddibuto kye baamukola a senior police officer known for his role in monitoring opposition figures exactly including Dr. Kizza underline known in his role in monitoring opposition figures kati we bamala okukozesa you are supposed to go Wanyamiyonga bamuyita SP Musa Walugembe boba Walugembe ono omutuufu munnango ojja tusonyiwa twekanga mu lumbeero baabirizaako embwa
Walugembe yali alawazaake n'abantu bafa opposition be muamba ne mubatemula nga babakozesa ne mubabuzaawo bw'oba Walugembe omutuufu abatali bano ba Walugembe abava ku mulirwano bw'oba Walugembe omutuufu ku Lumbero bajja kwabizaako mbwa okitegedde sebo bw'oba Walugembe omutuufu ku Lumbero bagenda kwabizaako mbwa lwaki ekibayigisa nga abaana baffe be mwasanga ne babakozesa ng'olowooza muli baganda bw'otaba Walugembe wa ku mulirwano ng'oli Walugembe omutuufu owa wano ku Lumbero bagenda kwabizaako mbwa ku mulirwano wali oba Walugembe bangi bava ku mulirwano wano ne bajja nga iruta maguzi naye nga ava ku mulirwano nga iruta maguzi owa ku mulirwano ye kungu naye nga ava ku we bajja wano tebaleekaana nnyo baleekaana nnyo kali je kyenkugamba soma a senior police officer known for his role in monitoring opposition figures including Dr. Kizza Besigye has been found dead in his bed at his Obambi bayafudde kibwatukira oba mutima oba kiki oli omulala yali yeeyita Lion of Mogadishu mbu simanyi mbu yagwa katebe ne kamugira bw'atyo omwamulire yali yeewaga they should prepare their caskets ne tumugamba they should prepare their coffins Lion of Mogadishu muganda ne mutambula ne tubagamba wano bw'osanga ng'omukadde w'okukyalo n'akutunuulira ng'oleeta amalala aba simujega newe changa nga mulowooza nti mwe muli part of the kazu genda olage talanta yo wali genda banoonyereze bategere yafa teri ajja kunoonyereza he was found dead in his bed under unclear circumstances waliwo muzimu gwa futu soja ogwamulumbye waliwo muzimu gwa futu soja ogwamulumbye ate tubagamba ndi mwabe bakozesa okutemula abantu baffe ne mubasombanga bwe munaafanga nga mulina amanya gaffe maganda tujja kulagiranga abakulu b'ebikaba basikisembwa omukulu w'ekikata kusikiza mbwa nga ajja kutulaba ati ffe tukugambye nti oyo bw'abanga Walugembe waffe owa wano nga so okunsiza okumulirwano kuba tulina Walugembe abajja wano nga bakunsiza ku mulirwano nga oli wa wano nga gwe badde bakozesa okuyigga abantu ffe ne babatemula temulowooza nti bwe mulabanga tusirise tetutegeera kigenda mu maaso nedda nkugambye oyo yali alaawazaake n'abantu baffe abalala bababuzaawo manye fujja erikolebwa ku ba Edi Mutwe bamachete n'abalala kwebaza nanga abali mutuuliriza mukulu Kimera director wa Semuto Junior webale kutuuliriza mukulu Semwogerere webale kutuuliriza Jebbye Nakasozi Buddo webale kutuuliriza mukulu Juuko mu Kibuloka e Masaka webale kutuuliza mu Kibuloka waliwo eri oba ogamba kyanna mukaaka eyo gye nawulirako gye bayita mu Kibuloka mukulu Yoweri Mulule webale tuuliriza Mulongo Nakato ekirinnya ne booli nabo mwebale kubanga mutuulize ekirinnya kiri awo mutundu byese mutonsanyuka nnyo okubanga abantu baffe mutuuliza mukulu Vincent Serugo naye webale kuba ng'otuuliriza n'abala kakati tubebaza nnyo responses zamwe abagoberera bw'oba oyagala okumanya eggwanga lino we litambula bw'oba oyagala okumanya eggwanga stage gye liriko osooka kutunuulira baasoma mu ggwanga eryo we bafaanana eneeyisa yaabwe policies ze bayisa bw'omaliriza okutunuulira abaasoma then tunuulira bannabyabufuzi kibi nnyo okufugibwa munnabyabufuzi yali abaddeko omunaku ennyo era kino tukigamba future generations bwe muba mulondanga abakulembeze mulondeeko ku bakulembeze abaali babadde waddeko nga balinawo kasente naye bw'oleeta omuntu eyali abadde lukyolo n'omukwasa entebe mwana waffe tumujja kuva mu kukaaba mudde mu kusinda olwaleero n'evvuba litwala mu byoto by'abantu yes gwe wali obaddewa ne generation y'aba leaders 40 years nga tebamatira 40 years nga batutte buli kiriwo mu ggwanga najja wano ne nkusomera waliwo bishop omuyansanyusa yangamba nziriramu lisiti y'ebintu Museveni be yatunda nga asanze wano nasoma lisiti ne nkugamba bwe mwali mujja wano Museveni yasangawo gye bayita foods and beverages yagulanga ebirime ku bantu foods and beverages ne nkugamba Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita Produce Marketing Board ngene erina ekitongole buli region region I'm talking about regional wane Kampala yali wali eri wankulukuku eyo gye bayita Produce Marketing Board yagulanga ebirime ku bantu n'agitunda
Museveni bwe yajja wano yasangawo Coffee Marketing Board ngegule mwanyi ku bantu nga n'abantu baweereza bukiiti nabasobola okuweerera abaana ne bafuna akasente aka survival. Museveni atunda Coffee Marketing Board n'ekyuma kye baali bayita ekya value addition ekyamukolanga kiri Rwanda. Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita UTC Uganda Transport Company ng'eyekozesa baddereeva ekozesa batani boyi ekozesa bamakanika owulira sebo n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawoekampuni gye bayita Yujiru Uganda Garment Industries ng'eyeekola ngoye ng'era egula pamba n'agitunda. Wali ojuliddeko? Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni gye bayita Tumpeko oba Tampeko batampeko eri wakati eyakolanga ebintu bya plastics wano. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni yakolanga emipiira gye bayitanga Dunlop n'agitunda. Museveni bwe yajja wano zonna zaali za gavumenti gwe nkudira mu Bishop. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayita Uganda Hotels nga buli branch ya buli kitundu kya ggwanga nga kiriko Uganda Hotel ng'era ezo zonna ziwa bannayuganda emirimu n'azitunda. Gobadde okimanyi nti ne Sheraton Hotel yalika hoteri ya gavumenti Museveni n'agitunda. Conference Center yazimba Museveni yagitunda. Gye bayitanga nayo. Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni gye bayitanga Naitiru ejinja n'agitunda. Yali ya gavumenti. Museveni bwe yajja wano yasangawo ekitongole ekyagulanga n'okutunda ebintu bya gavumenti gye bayitanga Transocean nebitundibwa n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayitanga Uganda Blankets ng'eri mu Australia n'agitunda. Byenkusomera simanyi obiwulira. Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni eyagulanga ku bintu gye bayitanga UCTU Uganda Cooperative Transport Union n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawo banka yaffe ey'abannansi eyalina branch buli kitundu kya Uganda gye bayitanga Uganda UCB Uganda Commercial Bank. Omanyi abagigula n'obufere obwaliwo. Omanyi branches yalina n'ebyapa bya na Uganda gye byagira. Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita Cooperative Bank. Gwobadde okimanyi nti ne kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda. Kati nkusomesa. Obadde okimanyi nti kampuni yakolanga Coke Uganda Beverages yali kampuni ya Uganda. Museveni bwe yajja wano yasangawo amaato agali ku nnyanja ne gabula. Agunga government na Gadi nkusomesa kuwaga ebiseera ebisinga bwe twogera wano bwemugera ne bugamba nti oba Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni yakolanga emitayimba Uganda Machinery ngasali nyi nkuwulire kitaba tetulina buli kimu bakitutte kyabwe. Nkusomere ki sobani abazigula nkusomere ki nkulekere ki buli kimu kyagenda kusomere ki nkulekere ki Uganda Airlines yakadda Uganda Airlines bazikomejawo naye nazo si zaffe era bekyusakyusawo muzitulemeredde simanyi ne sipeya gye twamugula simanyi kampuni ya era nagambye bantu mmwe mwabali eyo mugende mukebere ekyapa kya parliament kiyinza okuba ewa Manerenda oba ekyapa kya State House. Ebyapa biri bisatu byonna bagaye mugende mubinoonyerezeeko. Mugende munoonyereze ekyapa kya Bank of Uganda, munoonyereze ekyapa kya parliament n'ekyapa kya State House. Nze nkugambye mugende mubinoonyerezeeko. Lwaki anti nze nkugambye mugende mu binoonyerezeko nje nkugambye eno gavumenti mbadde nkyakusomera nkusomere ebintu byaffe ebyagenda. Uganda Cooperatives Uganda Fish Net Industry yagulanga obutimba obw'okuvuba ku nnyanja. Nkubeire kiserugana nkulekereki gavumenti yalina ennyumba z'abakozi zino zonna flat zolaba ez'ebugoloobi ez'ebukoto ezawa ne Wandege zaba ezo flats eziriko National Housing Corporation ezo zali bitongole bya gavumenti mu bibuuze baani ababigula era ani yatwala ssente ezo n'ettaka eryaliwo
negwe gundi tukumenyere ki tukulekere ki kati ze chembuza twasigaza kati tetulina kyetulina nkugambye ne national parks oba amalundiro g'ebisolo mu ggwanga lyonna baganoonyereza abasajja abagenda okugagula aba China. The Chinese are going to buy them. Kati ate nkubuulira. Kati nkubuulidde. It's not the anti government ngejigula. Never an exclusive rights. Kyogambe. Obadde okimanyi twalina gye bayitanga Uganda Motors. Njiwulira Uganda Motors yaliwo. Eriruddawa. Yagendawa. Ati kakati tukuso gobadde okimanyi nti eggwanga lya Fenol Uganda lyalinako ze bayita oil reserves nti amafuta we gaba gabuze mu nsi yonna nga mugenda bugenzi ne muzijjayo ne mujja amafuta ago ne mugatunda ate normal price. Anti kye nkugamba gwe tuzukusa mu abali mutulo. Nange mwendi mbali mutulo. Do you know why some people are extremely rich yet they came in power when they are extremely poor? Wali weewunyizako lwaki tugenda mu kulonda abantu abamu nga basalawo bamutibwe nenga tebavudde mbuyinza. Wali okirabyeko ng'olaba obubinja bw'abantu abaliwo nga bo target yabwe kuba targeting either to kill you, to kidnap you, okukola ebintu byonna ebiri evil because they own whatever used to belong to the government of Uganda. Now they call themselves the government. Naline jeno mjisha mudu ngayogera ku nsonga yemwe ya mafuta reserves nagamba tetucha nagamba akizuka stachi gwe Kenya tuino nagamba nemmere for example kakati enako ezo government yagamba nti takings over amafuta owachulireyo gunde sasa iningira mu parliament ku Mataala nti government takings over atekawo company yabwe mbwegenda okumanaging okuimporting amafuta wano basobole okumanaging ebbeeyi yago galeme gabeere stable. Nebukyanga company taking over ba Uganda taking over okumanaging amafuta okuga importing oba galeta mu ggwanga wali olabyeko bbeeyi ng'ekendeera. Sina wenkiraba. Lwaki mwe temukibuuza mwenga bannansi? Kati ebyo bye tubagamba era bwe tugenda mu kulonda kuno tosuubira nti abasajja bagenda kuba bakisajja oli. Tokisuubira nakwe raffe gye tubeere tetubasuubira nako kutulaga kisa. Naffe tutambula tukimanyi they don't want us in our country. They either think of killing us, kidnapping us, oba tukolako effujjo. Because boyogira bino byonna lya kuga nti ensi etambula ensi privatization privatization nkugambe nze wano ne nkubuulira nze bojjano toyagala na kumpa kitibwa nagamba bwenzijjanga wano olina okumpita Right Honorable Shadow Minister of Lands bwenzijja wano mpita Honorable Lutamaguzi gobadde okimanyi nti ndi Right Honorable Shadow Minister of Lands nkukolera gwe investigation zo nozitumya mwe banansi mwasigala kubeerawo ba onulukas ate PPP public private partnership ngansi ki kubuli ajja kola argument agamba ndagawo ense ya implementing PPP ezo public private partnership like in which country gochindage kubanga tuli wano Rwanda. Do you know why Rwanda is successful? Namwe mujegomba atenga bava wano nga bava wano fe twagende Rwanda ensi ye Rwanda yagwawo nebajizimba from scratch. So why? Because the Rwandese are in charge of Rwanda. Nalaba wano the Rwandese are in charge of Rwanda. Gendo yogererewo mbufenga abaganda tuze Rwanda nalaba wano nga omulwaga nti ateba abaka namwe muva wano ogende Rwanda okubenchmark nze akuwulira nze bansindikayo ku mulembe gwa Kadaga nga tugenze Rwanda okubenchmarking enkulaakulana nasula mu hoteli eriawo nasanga ba member banga ba UN bagita let me go hotel in Rwanda Kigali nga tugenzo benchmarking region zonna ezafuna sente za standard gauge railway zazimaladda owaffe wano yakazijjayo emirundi ena kati bazijjayo n'ogwokutaano ate ejjukira tuli mu kalulu region Rwanda Kenya yazimba yayo negwa nagenda nze Lutamaguzi minister Musasizi nono Kateshumbwe netugenda nga batusindise Dickson nga tugenze Mombasa netugende Kenya okulambula standard gauge railway ngewedde sente twatandika lunaku twazifuna bisera the same time fezave twakazifuna emirundi ena. Do you know why these people are too rich? Nagende and they own square miles in the villages mwe mwasigala kubeera bako babasiba bugwa bwangato na kubagira yes nagende Kenya enyonyi yandeka wano okay
nenga nali nokube Mombasa by all means. So ngate nyonje nokulinda gende Mombasa nyina kujja after 3 days. So nengamba omugezi akyusa afunine nyonye mujjentebe ensule Nairobi. Then bwe natuka ngampulira okwali uroire yamanye nnyo egali yomukka eva Nairobi paka Mombasa nengamba kankoleje nefune nyonye nensule Nairobi. Ningenda for the first time nentuka kweyo gali yabo yomukka Nairobi standard Nairobi terminal. Nairobi terminus. Nakwata ku mutwe. Nalaba organization. Nalaba au ku Nairobi terminus obanga tusaye kyenyonyi. Kati gwebo fast within 5 hours ngatuli Mombasa. Tomenyeka gwebobera ne bala mu ministry omugamba ki. Gwebobera ne bala mu ministry atula wali ku kazuna alengera we kateetsa kuba bala mwasobola okuwandika kachiti wali kazuna akaweereza ndi abaye kungu yabadde keno kano ka video mukalaba omugamba ki minister wabana muleke minister olwanyi bazikozeko sente ezifume mbere nejja nga mwe mitwale 5 mwe banansi babagabira obukunkumuka ne muba bakambwe nnyo bwe bagabidde obukunkumuka genda otuke mu byalo ebiweddemu essuubi nzero obwedde abaana abasinga bankubira onalebo safunye simanyinze kadi ne mganedda nze kubagabe kadi ku kibiina kyeni UP tonalaba konti ndi ku komite yatereddwa awegaba kadi okujango likechi kyamu ku mutwe kubagabe kadi mweni UP gwengo kujako ng'olina engalabi kwa waliwo obubinja bw'enaale mu beebadde yasigeno mu opposition obadde okimanyi bendera z'abantu mwazigabye mutya bagabye ekisaanidde bwe baba tebakuwadde oba bakuwadde ne bakujjako wabaddewo influence gobadde okimanyi nti asajja b'enaale mu babadde batuyingiridde wabaddewo okusaba ssente si kusaba ssente gwe basabye ssente lwaki towanika omukono b'enaale mu ebadde yatuyingira nabagamba nti abasajja bano nga mulaba basirise tebatudde tulina n'obubinja bogenda obuuze ssentebe woowe eggombolora oba owa district waba opposition yagenda ekyankwanzi mu lukiiko lwa Nabbanja lwe yayita the discussion ze baalimu kakati bano bagenza okwekkanga nga buli gwe batwala ekyankwanzi bakugjeeko gundi ze olabazi bali callinga bali bawadde mission munda mu kibiina buuza ssentebe woowe eggombola wagendako ekyankwanzi mu lukiiko lwa Prime Minister Nabbanja lwe yayita naye nga weefuula opposition jebali kakati bano ebayise eri basoose ne babagamba musooke mubateeke wabo bantu baffe baba training ne fujjo le bagenda okukola mu kulonda okujja ne baregistra kino tukigamba kya president Kyagulanyi yuliya kino tukigamba president Kyagulanyi boba tewegendereza baregistra n'otabakyusa mugenda kwozanga mwanika mu ttaka ekyo kigende ku record bwoba kyankiddamu ku record bwe mutakyusa baregistra bwe mwalonda bonna abasinga gavumenti abayingira mwalonda abantu abasinga ne mubawa ebifo nga tebakola kati abakulu babawadde sente bwe mutakyusa kweni UP baregistra bwe mwalonda ne mubalekayo fe tufuna information imwe mutasobola funa ku ground bwe mulekayo baregistra abasinga 90% ne butabakyusa mugenda kwoza nga mwanike mu ttaka ne mu vyo gyonna gye mugenda ofuna mu kibiina gigenda kuva kuba pate registra kakati njagala ekyo nkikubuulirako kakati nze nkugambye nti okusinzira kubamu abatafunye bendera wabadde okugaba ssente n'ogala kite bavaayo omu ku bo bamuyita Julius Mutebi tebamuwadde kati oyo amanye ekyamumisiza kadi wuuyo muwulire ng'ayogera ni mwemu milioni 10 okusobola okukyusiza ebyali kapapula zibere mu favor yange namala nangama naye sente zino zeetaagisa kati olwaleero olweggulu nangamba ebyalo byewamwe kubanga bwe bampadde ebyalo byewamwe tebiriana naye nga kireri mwa ebyalo 5 which I am very conversant with ne mugamba nti kale namuleka ali awo akamere nenkasasula ne mugaka ngende nonye sente bwe nagenda sadda muna mukubira sadda muna kola kibana nyiga nnyo nti asobola kuplayingira ku conscience yange to that extent and so many people I must admit have been fleeced babaliddeko sente mukaseera ako kati ekintu ani yakusaba sente because mayor at least I've known ye banga ddene ng'omusajja w'amazima tuli ku TV bwekibanga kyakoleddwa then kikyamu so ani yakusaba sente sijja mwogera linnya naye tajja mwogera linnya kakati naye akugambya those are allegations
bobanga olina proof ogireta ne kubyakoze ne mutamu wa bendera Latifu byakoze ne mutamu wa bendera oli muganda Paul Mugabe ne mutamu wa bendera oli muganda abaganda bagamba janja bo mulwadde akola ki si yamusikira kuba yisoga musajja ne yetikanga omulwadde namusa katanda naye ateekira mu kisoba bankovu azirina bazeemu ne bekengejja ne basengejja abantu ku kibiina waliwo ebintu emumbye mutasobola kumanya mmwe nkugambye Museveni yayingira dda mu kibiina kyaffe ky'NUP era kyovudola abamu babakimyeko kadi tubadde tukuwadde nezikomewo eno gwebadde okimanyi nti ekibiina kyawandiise nekigamba nti temuteerako mwe baregistrar stamp paka nga maze okufuna final gundi y'okukibiina naye abamu ne bafulutuka emisinde ne bateekako misinde ne bateekako naye ng'ate bamaze okufuna circular eva ku kitebe era kyenagamba ekyo nakigamba president kubanza akalulu kenoonyeza akange ne mugamba tukunoonyeza ekifo ekisinga obukulu mu ggwanga kyabwa president naye bw'otakyusa baregisitura ffe tumanyi ffe newaffe mu bulemeezi yonna baregisitura batula n'abakungu b'NRM ne batematema nti twagala ono twagala oli ne Sauda Madada nebi anti nkugambye obajjanga independent ajje ate amala kukubya birango bobo chazeewo kujjanga independent jangu oba bamuwandiise bamuwandiike nze kyensaba ekitebe ky'NUP bwe mutakyusa baregisitura okusinzira ku ffe bye tusoma ffe tuli ku ground za akalulu akange nkakuumera manye ekigira naye nze akalu kemba ntunudde ka president embirange batabuse ate tewali mbeera etabuse Latifa awanda muliro awanda gukola kino naye naawe ng'oli Latifu wafugako ebisanja emyaka 2 n'okomawo ne kukafuka meya akalinga akakansala n'otandika okukaaba wali mufuti wa ggwanga ddamba mufuti wa ggwanga ate n'okomawo gye ku bwayimaamu gy'okaabira eno wansi ku muzikiti gwe Nakaseke muteba nenammwe mumatireeko tetuganye waliwo egya nenammwe mumatireeko nammwe temutuleetako ntondo nti tutamaguzi agaiba era kyenagambye wano bali mwezo ju bali mwezo ju no waliwo lodi nze ntabusoko ulirije nze bino byandi musajja mukulu waliwo Elias Lukwaga nze omanye ebbanga letukoleredde NUP naye nga tuli eno nkugambye goma ebbanga letukoleredde NUP mujala w'omukulu goma ebbanga letukoleredde NUP naye nga tuli eno nonkyazanga omanye ebbanga lyonkyazizanga ng'ombuuza lwaki wagira NUP wali mu dipping okolera NUP omanye ebbanga nga tusengejja enkwezengo jazirabedde nedde eri kuba kati ebyobufuzi bifuuse byanfuna mukyala wa mukwano gwo anti nkugambye bali mwezo ju anti nze nkugambye bali mwezo ju bali mwezo road mayor ju ate bali mweze bwe tukuteeka mu kibuga kyaffe n'oddamu n'okaaba ffe tujja okweyeekerera twetaaga mpuliriza tulese yingiri ate ombuulira nti wano waliwo eyasoma omugigi anti nze nkugaye ndese yinginiya nkuleetedde yinginiya omanyi omusajja yakyusa omanyi meeya yakyusa ekibuga kya New York omanyi looya yakyusa ekibuga kya New York yinginiya nkugambye omanyi road meeya yakyusa ekibuga kya New York gamba tokimanyi nkola ntya nkola bwe nti nkola ntya kola wanika ekikono ogambe road meeya bali mwezo ju Lord Mayor bali mwezo ju mwabe NRM mwaleesaani mu kibuga abe NRM mwaleesaani oyo gwe mwaleese mugamba akwate ebipande bya Lord Mayor bali mwezo katikiriza nkutereeza bwedda gwansomesa kaneka nkusomesa mpulira nze sirina kibiina kya byabufuzi kyempagira naye mu kibuga wangaaliramu sirina munnabyabufuzi gwempagira actually nze bannabyabufuzi nabakoowa ate wabakoowa otya kubanga balimba tobalaba Kampala awangula yabawangula anti kati oddamu ne wakubadde wakoowa ffe tuba tubeere tukuba omubala gwaffe gamba wanika ekikonde bwoti nemukono gwadde gwakono gwenna oba owanika ddyo byonna bikonde oba kono ogambe bali mwezo road mayor ju bali mwezo nomukwano gwange ati kyenkugambye buli lunaku muzannya naye ku luno tumuleesa ono yinginiya tumukwasa ekibuga kyaffe Kampala nga New York yakwasa Bloomberg naye muga tukwasiza New York tandika okukaaba nkugambye New York balina Bloomberg basooka okwasa kakati ffe tumuleese ne mwami Lukwago mukwano gwange
n'ekibiina lindako ebyo byogere eri ku PFF fe tuli wano ebyo byogere eri ku PFF nkugambye mu budde buno tuli ku road mayor bali mwezo juu okitegedde sebo ono gwe tutunulide nga Bloomberg waffe nga New York yakwasa Bloomberg road mayor bali mwezo juu tewali kukaba ate Beatrice Nambi ate nkucyange ngo okaba mbukimanyi kasasi lono tebamuyodde mbusimanyi kitezi yagiza abantu nebaziika mbu ate simanyi emirambo tegirabika baganyo bakompensatinga abo bonna eyo yonna bagita peri abani olina okugira mukyala wa Nobert Mao anje nze sibo tuli mwekerezia totandika kugamba faza kwa hazina olina kyono alaba is a user and dumper ndoja Kadaga wamulabyeko was the example of the hypocrisy in NRM government kati ne sawa za kakati akurukusa amaziga naye nga wali eri bwe twali mu parliament nga akyali darling no one could talk about her she was tasobola kwejjusa kubanga mu biro bino yali badde yakeera mu kerezia n'agamba akurupa akurupa naye yagamba nti be yakusalawo byali byebyo kati bonna wali yogala bafune bendera brother bafune ekifo obwenkanya bwetagisa ne wakubadde buli omu yali badde tafuna kifo naye kituluma nnyo kubanga ekibiina ekiri ni charge of the country bolabanga buli omu avaayo atenda bufere obuli eri n'okozesa sente z'omuwi w'omusolo mwanga chairperson wa party mwami Museveni alisoose kubabuuza lukia zino billions ezisuka mwana more than 40 billions nawulidde waliwo omwe yakozesa more than 10 billions do you know what it means to cost you to spend more than 10 billions museke omweche kitegeeza ne role ziresa amakuti aga sente ezo mwali badde mubabuuza naye mwe mutubulire sente zino muzijjawa because we know some of you not long ago you have been paupers bali mukunonyeza kunonyeza tekusobola ani anonyereza kwani tribunal terina makulu eringa eno gye bateekawo okunoonya obufere obwali mu kulonda mu kamyufu k'NRM waliwo enkyukakyuka gye yakoze gy'olaba ey'amaanyi terizinate the difference was the similarity nalabye papula we have upheld your election tewaliwo jasera neno museke nalabye abamu bakaaba most of the senior members mu party nga bagamba zino sente tetuzirabangako by investigating banaffe sente bazja. Of course you know NRM government is anchored on corruption and looting. We call it kleptocracy government. Anchored on looting. NRM government is anchored on looting and corruption. Without the two it can't survive. How about the fight which fight are you talking about? Fight chigwe jolaba obuchiko buliwo nga babuyita the painkiller committees. Can painkiller find any solution to any sickness? Nene jotulaje buli paka watula nako anti nze abine chairperson paka local government nkugambye the government itself yali badde na serious institutions ezirwanyisa serious enough okulwanyisa ababi government ina paka central ya mwanga kivumi oinakosa serie ya uliriza paka is just subsection ya bili ebitongole ebiri major nga kati wala ekitongole kya IGG is the IGG happy? Is Betty Kamya happy? She left when she was cursing nti for her she could only be allowed okukwata busimolo fish ne gashaka ibumukene gashaka wali kwatanga ko nga bakugamba eyo shaka giveke inzo fulumye ebintu byaffe waliwe nyanja kakati bwe mubeera mu ggwanga ne mubeera n'ekibiina ng'ekya NRM kyekiri ni charge of your country ne bateekateeka okulonda n'okulonda okuwa mu mugongo ne bakubba imagine n'okulonda okuwa mugongo era tubeetegekedde mu kalulu kaffe kuba abamu mujja n'appetite y'obufere. There is a time waliwo omukungu w'NRM bamuwa sente okutwala sente z'abasista yasala n'aveene waffe kubanga abamu abasinga okubba mu NRM baveene mu opposition ne basangayo abamu n'asangayo eri nga bali balina kikalikya kyabwe because I've told you NRM government is a kleptocracy government. Omanyi kleptocracy kyekitegeeza sente government is surviving la mukulutinga era bo bakitwala nomo nti gundi wazichanga munonga ego munonga nazichanga munonga tebogera bwe anti nkugambye nazireba munonga natera omupiira gwagende wa chairman yagambire takitegeera nkubi omupiira olinga yogirira omupiira bamanyeza nsanga omupiira na kakati ne mu kibiina kye NRM muri Liverpool
mulimu Sunderland, mulimu Liverpool, mulimu Arsenal, mubabbi. Lindako. Anti Mukibina cha NRM. Waliyo Liverpool, Sunderland, mulimu Arsenal, Sunderland ne Man U. Bakola batya. Anti kati Liverpool ye champion. Sunderland yeberubirira okusalwako kati Arsenal yeberaawo netwalayo kati ne mugundi zaabwe waliwo Liverpool waliwo Man U mwenale mulimu Liverpool omubbi Liverpool mulimu omubbi Man U mulimu omubbi Sunderland. So Liverpool echanga newako Sunderland newako ali eri nono newako ali, and for them stealing is normal. Ateba kitadde omugwanga kati don't you know tikati mulimu na Uganda ali contented mu mbeera gyalimu obutaba na ddagala malwaliro amakubo okubanga gafa obwavu awe mulugunye wani to do what, to who and to do what. Chovudola bafeno opposition, we are busy discussing about transition. Museveni and his group are discussing about succession. Have you ever noticed that? The opposition is discussing about transition. Museveni and the group of the Kazoo are discussing about succession. I have not noticed. The two are different. Has the succession debate started? A long time ago. Never minister wa Museveni. Balambagahale yatembete cha succession. Anti kati bala mubalugahale wali eri aliwongo olukoba ku gali. Gwatulayo mu Kazoo izibala a member of the Kazoo nakugamba no tuwaliwo ka parliament kabwe bakaita the Kazoo group ako katulwako bali cream of the kleptocracy cream of the kleptocracy cream of the kleptocracy bebatula mu Kazoo dazibala mu city there era yeba mukwasa wano etula mubani that cream the cream anti gwecholi nokola ko investigation. I've told you Ugandans are busy discussing about transition. Museveni and the cream of the Kazoo are discussing about succession. They have empowered themselves financially, they have empowered themselves materially, and they have weapons in all corners of the country. Cream the cream ukatege dako sebo kati bano bonna batula kakati bano babali omunsi bakomeno wansi eno era kyo bavudola abantu ne bali omunsi naye akaaba mu maaso ga chairman ngagala kusambirawo meeza gambwa ne tukoyo kutujoga okukolera ng'obwerere ntuyo ne zigenda nti yes basetting omusingi gwabwe nga gwabubbibu yaye na bukumpanya even senior party leaders abali badde balaga ekyokulabirako nti omubbi atuuka n'agamba nti let's now start work. Kati balese ekiwandiko Uganda yakajegule ebiwagoni byegali yomuka naye bagambye nti gye babigula uno we babireeta wano ku luguudo tebijjaako kati bagambye tupangise ku biwagoni byegali yomuka ebye Kenya ate bino byebagaleta Uganda yakwata more than 200 billions okugula bireyire wagons okubijja South Africa bwe babireeta wano nga bigazi nnyo nga tebyetobola kukola ku gaali y'omuke ya wano ne babagamba babizeeyo kubanga bw'oba ogenda okukola procurement osooka kukola gye bayita due diligence olw'okuba nti bano be bali mu kakundi kali akakazu ababireeta kati bagambye nti kampuni esa kambwe okusinzira ku baliyo sebo tukwaniriza hono sebo neyanziza nnyo mukama wange obudde buno bompadde olunaku lwaleero nzikiriza nsooka okubuuzaako salaamu aleikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. N'okubuuza ku bansinika mu parliament abantu b'e Kasangombe mbalamusizaako ab'e Nakaseke Kapeeka Semuto mwebale okukola abali mu kukola ate era nnyongera okujjukiza minisita w'ebyenguudo nti ekkubo lyaffe eryawo obulenzi Nakaseke Kapeeka liri mu mbeera mbi bangamba nti baasindika bitrakita ku ground bijje naye sinalabawo mulimu gonna gutandika kukolebwa. Njagala kusaasirako nnyo abantu b'e Kapeeka naddala abakulembeze olw'okufiirwako omukyala Kayondo ono yabadde akiikirira bakansala abaliko obulemu Kapeeka sub county. So abantu baffe ab'e Kapeeka mbasaasiddeko nnyo n'ensaba Omukama Katonda asaasire famire ya mukyala Kayondo omugenzi abagumye mu biseera bino bye mulimu. Tulina okusomoozebwa kungi abantu baffe ab'e Kalagi wali e Kasangombe waffe bangaye waliwo abafere abaali batunda ekyalo kyamwe naye nsuubira nti olunaku lw'enkya ku ssaawa 10 nja kubeera waawo mu lukiiko lwaffe olw'ebyettaka
ekalaje kasa ngombe tusobole okulaba nga tugonjola ensonga zonna sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde amachagale zeneka chai kange kano okulabibwe mu lugunye kiki kakati wenkulabe ne kachai nonzijukiza mbu baminisita ba Museveni bwaba bagenda mu kabineti buli omu atambula n'ekindazi kye mu kooti n'akakopo ke ak'amazzi so bwenkulaba n'enkubuuza nti owaaye naawe kati okoppanga kabineti ya mwami Museveni tewali yeesiga munne buli omu atambula n'akakopo ke akacyayi buli omu atambula n'ekindazi kye kakati tosobola kumbuuza mbijjawa kati lwaki oyogera ku byeggulu gy'otatuula so okumanya kuba kwa buli bayali otafiro bayali yani era naye yayogera bagane obati nyefuzo bani bagane ne mu chapati ne ka chapati kakati anti omulembe gwabayekera abantu ababanga babafuga bali bayekera bava mu nsiko kizibu nnyo okusanga abantu buli omu nga yeesiga munne enfa y'abantu ogiraba embuzi bwawe y'abantu ogiraba kwegamba buli otuula n'abantu kize table of hypocrites mu kifo ky'okugiyita table of cabinet members bagiyita the table of cabinet hypocrites kati bwe batuula wali era oli ne bwe bamuwa ekindaaza agamba alusa zinnuma sijja